Tuggussa Enssonga. Mama yanjagala nandesa wange nene wana gamanyi ntuse naye mama yandaza omutima abasajja bazibu kola savuma naye nekweka mu negalira mu nju for a month ng'oli omwo nga bakukyaye. So oluyimba katono waluwandiika ddi? Oluyimba naluwandiika bamaze okungoba kukyawa bancho bangoba ate era banchawa ne bamala ne bangoba nabadde nkwegayirako nakoma obate nedda totawana ali bakayimba kwoyimbira gango omwegayirira mbuno ki kamuleka agende kangobyogera bwogezi esanga amala kuba akasimo oyinza owire sanyu omanye emirundi gye yakakakuba omanye emirundi eddaaka mugomoloza yandabye nako you can't believe it tenakulabako waddaaka bibibi. Amanya Senyonga Habat omu kuba director ba Biklara H Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba Biklara H Property Services twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Final touch. Eyali wange yandese mama yanjagala nandesa wange nene wana gamanyi ntuse naye mama yandaza omutima abasajja bazibu zekale kandondo obubajja bwange ngukume gube wamu kandondo obubajja bwange ngukume gube wamu bannange obubajja bwange ngukume gube wamu omukwano gwantamye wange mu butuufu gunyize empanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsobyemu eti yaleeta obuzibu bannange gankole ebyangono mutage yali wange yandese mama yanjagala nandesa wange nene wana gamanyi ntuse naye mama yandaza omutima abasajja bazibu nze kale kannondo obubajja bwange ngukume gube wamu nze guno omukwano gwantamye wange mu butuufu gunyize ebbanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsobiremu eti ye yaleeta obuzibu tokaaba tikale kanno SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tulina Rashida muyimbi mupya akwedde ennyimba ze mu final touch nga twabasuubiza kamabega kaawo ti omuyimbi yenna najja n'akwera mu final touch tujja ngamu opportunity okumwanjulira abantu so twali tuli awo Rashida nga tukubirako kko ngagamba ayagala kuyimba naye akayimba kasookeddeko ddala okuyimba okufulumya kakwasa ennaku eyali owuwe yamuleka
eyamutamya ababe n'amuleka n'agenda n'amuleka awo ng'akaaba kati ali mu kulonda bupapajjo bwa mukwano ebyalavu byamupatama kalonda bupapajjo bw'omukwano osanga anaabwa Kamada nga walaba nalaba naye bibaawo ndowooza bibeerawo mu bulamu nasanze akayimba nga Joet Plale mu kakola neŋŋamba abaana balina omukwano muntu akukyawa ne weebuuza nkyayidde ki n'onoonya ky'ozzako ne kikubula kituufu n'okaaba enkya n'eggulo akayimba is it a true story oba bakuwandiikidde buwandiikizi kange nze nakawandiika it is a true story nakawandiika the day that happened olunaku lwekyatuukawo yali wange yandese maama yanjagala nandesa wange nenewaana gammanyi ntuse naye maama yandaza omutima abasajja bazibu nze kale kandondo obubajja bw'obwange ngukuume gube wamu kandondo obubajja bw'obwange ngukuume gube wamu bannange obubajja bw'obwange ngukuume gube wamu omukwano gwantamye wange mubutuufu gunyize empanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsobye mwetiye yaleeta obuzibu bannange gankole ebyangono mutagende kale lwetwayawukana n'omwami wange kati okuva lwaki okkiriza okwawukana n'omwami oba tokkiriza naye omuntu agamba nti akukoye SB4 kinyuma nnyo oba ng'akuwadde ensonga naye omuntu agamba nti akukoye n'akugamba nti ebibaawo omuntu atuuka n'akoowa omuntu just like that annange omuntu atuuka n'akoowa omuntu nina mukwano gwange bamukoowa ne bagenda kituufu ate nno waliwo omuntu okukukoowa n'akulekera kyosobola omujjukirirako yagenda n'akaana n'akatwala nono bwe yakola netukaaba netwekayirira agamba awe ndyelowooza ndidda tugenda kati mu mwaka tokuweza omwaka tugenda mu mwaka nagamba sikyassaayo byange bali bakukyayoko n'ogweddalu nali naatera naye nga n'omuntu ajja tugeze n'akuwa ku advise nti munekolawo ng'omuvuma kati kyenakola saavuma naye neekweka mu negalira mu nju for a month ng'oli omwo nga bakukyaye kayino ffe mukwano gwaffe ali eyo poza ekinene kyenafunamu bwe navaayo ng'ogamba nti bane naabeera mu nju mpaka ddi emotoka yeyanyaniriza mu luguudo it was pitchy then nensula mu motoka accident yeah bulaveyo ogimanyi naye bibaawo maybe by then waliwo tulina mulimu gwokola nalinawo ka drug shop wakakozi ndi musawo by profession si lubalubalu wetandikirwako kati awo nteeberezaamu omulwadde azze nga mulwadde twamuvuma mulwadde awo talina kyakukoze no ekyokubeera serious kyajja abruptly tekyali nti kyali kitegeke oba kyali kirudde kino ekyali serious ennyo kyajja mangu weyanjulira omuntu ali eyakulaba tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja brother SB4 amanya agange nze Nalwe Rashida muwala w'omwami Kiwanuka Francis muwala w'omukyala Namboze Lukia taata atuula bbira kireka maama abeera Kakiri gyebali gyebali bategeera nti bakukyawa nnyo ne baagala obiyingiramu ne bigaana azini nti omuntu teyakujja mu kkubo yagenda mu bakadde ne bamulaba they tried mami and the aunties ate omuntu nga yakukooye newe weerungi yootya nabe wamwe abakooweramu newe weerungi yootya mugamba obuzibu bwali kwani tize longo story SB4 tugiyiteetemu manyi bino programu zino ziyambako omuntu ali eyo bingi byapiikingamu
sometimes tubeera mu bufumbo oba mubeera mu bufumbo n'otabuvaluwinga okimanyi ekyo naye ogenda kurealizinga nti nalina matabuta nga kigenze ng'omusajja yagenda dda oba ng'omukazi yagenda dda lyeyo kaciri gundi oba wa ng'ali eyo so ali eyo atulaba akayimba bakayita batya omukwano gwantamye akayimba ko kafulumye kali ku YouTube ya Nalole Rashida kwe kali gendayo ko kanoonyereze kujja kuweramu message nawe okubemu akafaananyi gwe bale bakyayeko ogoba kusubira okukyawa oba gwasubira okukyawa omanye nti omuntu ono ngenda mukyawa naye bino bye bayitamu nga bakukyaye so gendayo ku YouTube ya Nalole Rashida osubscribinge akayimba n'obuyimba bungi nnyo wakwedde wano ku Final Touch studio yaffe era eri part of SB4 Media era twalese kati gundi mpya nti gwona nawo muyimbi omuto oba atandika ojja n'okola akayimba ne tukulaga ensi programu zinga zino tujja zitekanga buli lwakuna nga omuyimbi akwedde mu Final Touch tukuleetera n'omumanya tugezaako kumupushinga so leero tulese Nalole Rashida ina akayimba kapya nnyo bakayita omukwano gwa mutamye wange yandese mama yanjagala nandesa wange nene wana gamanyi ntuse naye mama yandaza omutima abasajja bazibu zekale kandondo bubajja bwange ngukume gubewamu kandondo bubajja bwange ngukume gubewamu banango bubajja bwange ngukume gubewamu omukwano gwantamye wange mutuufu gunyize empanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsobye mwetiye yaleeta obuzibu bannange kankole ebyangono mutagende mu butuufu kankole ebyangono mutagende kwate munnange nfubye okuza emikwano n'engobe wange ezengana n'endekeyo nze olwono ngezaako okuza obwesigo bukomewe wange abaana n'enfuwa nzadde tubaolya walikyusaamu ensonyiwe nayaganye omukwano gukutamanga ne walabulayo muntu oli nga alina munnamu kutteko ng'owulira obusungu n'obuloba kuba ejjinja nze mukwano gwange yali agenda kugwa eddalu time yatuuka nga ne walaba bulabi twalina mukwano gwaffe nga bamufumbo naye nga ne walaba bulabi mukwano gwe nga bamukubira ku simu nti oli otya mukwano ngunanyiiga laba eyinza okukutama nolaba ekifaananyi nga bekwisiza bekutuke bati bali mu laavu ng'okiyuza nti ng'olaba erimba bwe laavu ogimanyi ani yali mu nsobi eyali mu nsobi simanyi n'okuwaayiriza naye njagala nnyo okwogera amazima wadde gasiga sometimes gabanga agatayitaagisa naye at the beginning ntandikira tubana tetulandaze nnyo gye kyatandikira ebitonotono kunyumyamu bunyumya gye twatandikira nalina boyfriend wange nga omanyi from high school from college nofunayo boyfriend kati boyfriend omwami wange yasanga twakekyawa ne boyfriend tetwekyawa ndowooza namutabuti olwokuba yali afunye omukyalo omulala kale nga bono ngobonobera ne ani nokwanayo omuwala ebbali kale nakwa ngezeza bubi umalu nabeerayo n'omukyalo umalu nga bonoba nemukyalawo lese oba girlfriend wo kati ate olwokuba bataliwo by that time nofunayo omuwala n'omwagalako by mistake oba it was by mistake I think it was by mistake kuba teyamuwasa n'afuna olubuto sokoeka katini omusajja tugeze boyfriend wo wayagalako kuko omukyalo omulala n'afuna olubuto kitegeeza nti akukyaye ne waliwo omukazi ajja nga azze n'amaanyi Rashida ndi munafu sisobola kulwanira musajja ekyo sikisobola in my life kati oli yajjanga nam owninga because yafunye olubuto then kati nga n'ekirala
si kukakanya muntu naye engeri gyali atwalamu ebintu bye nange gye nalimu nandaba yali taboni nnyo oba nkitwala ntya simanyi omuwala gwe baali bafunyisiza olubuto neŋŋamba waaye sijja kulwanira musajja ne mmuta not because twayomba not because nze nakivaamu buvi neŋŋamba oli alabika amwagala nnyo okukola ki okunsinga nze ne mmuleka kozi nalaba nga nkyalina future neŋŋamba lwaki nnwanira wano nenkireka wentyo kati omwami wange weyansangira kuba nze we namala college nali noonya kufumbirwa saanoonyako kwagala boyfriend era bwe nava ku college nalowooza ngenda kufumbira oyo boyfriend wange naye nensanga nga ate ayina ki ng'ayina oyo nakitoba kuba kwali kwesibako oba kisimanyi okay kati ng'ayina oyo neŋŋamba ng'ate ye alabika amwagala nnyo ndina lwedde omulwanira okukola buli kimu ng'ate nze siri lwedde kubikola naye kati nze kanveewo nembaleka nzo nabyo tebyakola kati omwami wange we yansangira eyampasa ng'obundabunda n'omukwano ogwali tegunnannuma nnyo gwakale gwannuma naye si nnyo nnyo kuba nasina kye naleka mabega ate tewaaliwo kyeŋŋamba nti bana ngenda kuluzinga kino because nde sono no nekira nali nkyali muto nga I can get a serious man era namufuna naye mu process y'okumufuna kale we ŋŋambira nti oba yali nsobi yange ate oba eri awo etaali simanyi oli omwami yali akimanyi ndi musawo kati yalwala bw'alwala bamujjanjaba typhoid tawona oli boyfriend wange gwe naleka kati ono amaze okunfuna naye tetunnagendako kukyala naye nga tukyalira mu kakotship kati bwanfuna oli boyfriend wange bw'alwala ankubira essimu ng'ono waali ambuuza nti Rashida ndi mulwadde bampa eddagala lya typhoid liganye nkozesa eddagala ki ne mugamba ko tubeera n'alternatives endala ne mubuuza okozesa mbulira soma eddagala libakuwadde oli mbulira then nkubuulira kira kye tuba tugezaako n'abimbuulira ne muwa answer naye nga twali nyambe mu kisenge ntudde wano ku ntebe yali yebase ku buliri nga ndi kwogera ku ssimu bwe yankwana yambuuza olinayo omusajja omulala ne mugamba ne boyfriend nange twayawukanye era yajja akimanyi kati oyo yennyini yakuba essimu mwayawukanye naye n'oli boyfriend kati ate oli boyfriend gwe mwayawukana ate yakuba essimu lwaki wamublockinga kati nze search taking a serious wayawukana n'omuntu olaba mukwano gwange bayawukana just oyo daba mublockinga okay nze naye kale by that time nali siri nnyo nti SB4 nali siri nnyo nti oba nono yeta nabeera serious kuba nali sinamwanjula waffe wadde nooli naye simwagala nga namuta ng'ono gwe nnina naye kati ndaba kunkubira oli ambuuza eddagala okukozesa kimanyi ndi musawo is it so big omuntu akubidde akubuuza musawo eddagala lino nalino banyamba ku ABC kyekyatabula ono kati ono omupya kyamutabula from that day n'alemu kyerabira okumala myaka 8 gye maze naye naye nga it was just a call oli nambuuza eddagala ne muddamu yanzijako essimu yaginsaba essimu yoyo omuvubuka bambi nenjimuwa peaceful ne mugana naye bambi talina kyadagamba kirala just eddagala ate nga naye yawulira ku ssimu nga njogera kuba twali niya like this namukubira namvumira bingi nnyo namutiisatiisa then I was like kale bwaba kyayagala ndoza n'oli tajja kudda mukola ki kuba yali yeekubyaki nekusadde yono omupya kale yali akuba essimu sinagaana omunna omukyaye kale eyo gyembala genze eri mu ddwaliro eddene lamuke bamuggyako omusaayi anti katolakyankanya amaka g'abendi nali sinabeera official SB4 newankuba omuntu oba nabeera official SB4 abalaba bate bannamanya naye omuntu omutwala n'abeera official baba bategedde nti kati ono yafuuse mukyala mufumbo sikyalina mutawaanya oba bwe mba oba nemusanga ku ddwaliro ku duty ne mubuli obulwadde obunnuma so si anyhow naye oyo nali saba kubeera official ono nekimukyankalanya from that day yakimanya saa kyawa musajja oyo kyasigala kimusumbuwa ate mwe bakazi temukyawa nze nkyawa kubanga bwe njagala omuntu ogwo sigattako era we nakyawa oli we nafuna ono omala ogambye ki abakazi tebakyawa omalo nze nkyawa no
sisobola kukyawa nti mpala n'omuntu SB4 naye sikyayagala kuyingira mu bintu byo amma wegala omuntu manyi sisobola kukyawa muntu nti muwalane waliwo omuntu akukyokyokereza ngayagala osabuke atukesa nga wesa nnaku ezo atandika okwekwasa nti gwe yali atandise okudda era ne ku Sande twagendako ewaguli ne tukyala ng'alaga nti agenda kudda gwe wabitabula kuba SB4 wamma kati wekitibwe kyali kati esimu eyo kati nze ndaba ndowooza mukunze gye mpitanga ensobi gye nakola gye wakola ensobi gye simanyi omala emyaka 8 myaka 8 omwinamu n'abaana baana myaka 8 yes so mwali yajja waka n'akyala n'embaga n'akola no yakyala bukyazi yakoma ku kukyala kale n'ebirala byamulemesa ndowooza byaliwo kuba ne maama wange n'abazadde nabo mbasabamu omuntu bw'aba agambye nti nsiimye gundi muleke bwe birigaana yenenye yekka kuba maama oba taata oba anyhow anyone buli woŋŋamba nti omuntu oyo nze simusiimye sikoze bwe nti nganze gwe mpulira gwe njagala togenda kundeetera wuwa ate mwagale siri mukukoona madiini ekyapeninga nnyo ng'omukyala mu katuliki omusajja musiraamu mukyala nagaba nendesa bonge musiraamu era kyaliko talina nnyo naye ajja kukola mpolampola ne sayidi eyo kyaliyo tinali somedde mu ssomero lya ddiini ndi mukyala musiraamu mama yalo isuubira okumuleetera abaseeko bahaaji bwekityo kati ne mmuleetera ataali bye yali alokola ki bye yali alowooza era naye yafaitinga nnyo okulaba nga ate tekigenda mu maaso nange nakipushinga nnyo okulaba nga kigenda naye nga mukadde naye agezaako nnyo okulaba nti ate tekigenda myaka 8 egyo male mubeera mwenna n'omwami wange nga tekulako yadde okumbeera yonna yonna oba alinayo omukyalo no yalinga abikola tojja gamba nti teyali naye nze kye nali nalayira mu bulamu bwange oba mu bufumbo bwange teri mukyala agenda kujja nga mukyala okujjako ng'ozze kulwana amanyi sigalina oba ng'olina ky'okoze ekirala ekisukka ku ntegeera yange naye bwe kiba nti bakuleese bakutadde wali ndi wano SB4 olaba ne bwe bannyumba eno bweti nga nsula wano asula wali bw'aba talina kyamaanyi kyankoze abeerawo wallaayi SB4 nze kye nagaana mu bulamu bwange ebbuba olimanyi ndimanyi obujja obumanyi mbumanyi era bunnuma naye nsobola obufuga nze SB4 nsobola okwefuga lwakuba kye nnina kimu nti ate nnyinza okukogga n'enzigwawo sobola funa nnyama n'olunaku n'olwo era mbeera kati wali ofunyako omusajja ng'alina omukyala nze era n'omwami wange yalina omukyala we naye era yampa ensonga lwaki yajja kuba it was not intention nti njagala omwami alina omukyala we eze wali namba 2 iye naye yampa ensonga lwaki kuba namugamba munayenze nti omusajja alina omukyala eka nangamba nedda nayogedere mukyala wange balina issue zaabwe mu bufumbo nga bbo nga omwami yeetaaga afuna omukyala ebyo sijja biyingiramu naye yeetaaga afuna omukyala owatya yalinga jajja bbulu nga kumakando nezikira mukyala ofuneko ku muntu ananyambako simanyi SB4 mpanda bigambo mukamo nedda omusajja batukiraga nti twateseza ne mukyala wange nfuneyo omulala awo ekiminzi waliwo ekitali kituufu bangamba simanyi bikyali naye nga bwe the reason ze yampa ne mugamba nangamba era talina buzibu kwani ku muntu yenna gwe mbandeese kitegeeza wali namba 2 yes naye olowooza kati nnyo nga tugenzeeko olowooza nti omukyalo ono gw'oyingiridde nobeera namba 2 yasobola okuba musanyufu gy'oli kizibu tasobola tekisoboka kyonawe kirungi okimanyi bo bakyali ne mukyala namba 2 namba emu namba emu abakyali bonna kati gwe lwaki bakuleka ne basigaza oli nandi nange kyesimanyi munnaye no waliwo ate namba 3 eyali azze waliwo namba 3 namba emu ono sijja mwesibako simuyinaako buzibu era saa kumuteeka naye abakyala baguma naye kale byali bingi awo naye oba ki saamanya bwakya buki nga omwami aŋŋamba nti nali nina we nnima omanyi nze njagala sinyumira nnyo kugula mmere bwe mba nina ekifo wensakwerimira
sinya nnyo maanyi gano gakukozesa mikono naye bwe nfuna wennima nfuna omulimu gannimiraawo nensimba mwogo nensimba kasooli nensimba lumonde biki bwe bityo kati nafuna awantu nga watuliraanye nennimawo fasting nga tamanyi kuba nnyiniwo yali abeera bweru nangamba musawo nsaba kunkuumirako wano nali bampita musawo lwensonga waka nalinawo ka drug shop kati nga buli ajja amanya wano wa musawo bwe yajja nangamba musawo nsaba kunkuumirako wano nga ne sijja kukuumawo nga sikola ki nga sirimirawo nangamba itiizoke kuba nze sibeera kuno ate simanyi we ngenda kudda then natandika okulimirawo nennima ebintu nga bingi naye nga kusooka teyamanya tibibyo olw'ensonga wali wanene nga tayinza kukibiriivinga nti oba nga tayagala nnyo kweriraanya bantu balala mu mbeera ze ng'omuntu ali nnyo ye yayagala kubeera yiye bw'ati tayagala nnyo kweriraanya baneiba biki bwe bityo kati era nga yali ajja kumbuuza nti oyo bakolaganya otya naye bambi yansanga ku kiriniki nga nina gwe nzijanjaba era mukwano gwange yali asula eyo nga yosula mu kikomera walimu ennyumba zaali 4 3 kati mukyala we nga muntu w'abantu nnyo era nga akwatagana nnyo ne banneiba kati ono yavangawo yatera okuvangawo n'agenda kuba mu bazadde kati nga bbaawe aleeta kale bali muneiba beyiriraanye nnyo be bamugamba nti bbaawe asomba era olwamugwako kapaana amukwata mukazi n'anoba kana n'akatwala kweriraanya abantu kuba singa teyiriraanya abantu tebaali mugambye nakati singa bali bonna awadde ki ekikuusesa simanyi lwaki tukonda ku nsonga bambi nga baalaba nti SB4 amma so kati wentandika okulima awo afterwards namugamba kuba ebintu byajja ne biba nga bingi nga bwana bange butoto tusobola kubirya kati nganda abana abakyala janaga musawo kasooli munguze bana abato bocho obusigiriye ne bakwamu sente ne bamutema ne bamutwala kati aba hoteli ne bakugamba lumonde ne bamusima ne bamutwala kati byali bingi ngate eri alina abaana abakulu eri family yali nnene ye side eri kati nengamba lwaki sisime lumondo ono mugo neteka mukasooli perezeko nambe bateke mmotoka bakoleshi nze bwetu sikumanyi nga bayala nnyo kumanyira SB4 batende olimanyi no SB4 olina ekisa no namala kusaba saakikola bukozi jasi era namugamba kakati nolaba awo wali ennimiro eyo nze nnimirawo naye ebintu ebyo bingi tetusobola kubirya ofaayo bwe tubitoolako bwe tusimako ne tukuwa n'obitwala eri ewaka abaana baffe enjala no mbalaba bako SB4 please si bwe kyali kukiwe kiba wagenda okalanga baffe enjala tebalya no nensima nze kale bwentyo nawataliye ne baneiba nabawanga si yeye kane baneiba ngambawa naye kane ngamba okuwa baneiba ate bali bana bange bonna bali bakumanyi nnyo ngabajana bakana bawumula n'emikolo ne bo bano tuba tukula bubathire bw'abaana era babeerawo baba batiza era bana abaana be babeyimirira abeene namukyala mukulu yali akimanyi ng'akimanyi nga nawe akumanyi nnyo nga mujja ne ku mikolo gyonna lesejja famire gibeera eriwo omukyalo omukulu ngera yali moment tewaliwo obuzibu nga okumuweereza ebyo ebintu it's not a big deal cause twali twema mukyala mukulu yali wambaga bayanjula bakyala bukyazi naye ebyo sibimanyi naye kyemanyiko bamwanjula kwanjula wagenda byadda nga sinaba byaddadda nga akyalinga nze we najjira ate embaga eyo saagimanya SB4 ndabira ddala mbanga mukwatagana bulungi kumbaga n'okuyinga embaga saaliko naye nga yaliyo yo baagikola wakitegeera naye saaliyo naye nasenga naliwo era naaligenze yali kuyise ne bw'atandiyise nandiyeyise n'okola otya nentuula ku mbaga ng'ozze mu mikono mituufu oba kukyankalanya mutuufu abakyala b'ennaku zino nga SB4 naalize nga teri akuyise ate nga tasobola gukola nga tampise omusajja oba omukyala bombi bakuyita oli mukulu wange era manya nti weba mala ogugwo ogwange gwe guba guddako ogwo omukolo mba nsana n'engubaako
era kyandibadde bwe kiti nti weguli ogwoli bwe guggwa olwonze enzirako bali atugattaaba either tugenda mu muzikiti oba waddisi babiri nze mbaye ekikola nembaza babiri omulundi omugola musajja wasiza era nandibaddewo walikiriza kola ne mmalire kuba wali kuwonoona ssente kati bwe tukigatta wamu kiba kiwedde abaana tebasome so biki bambi kati anti kati olobadde enzija kati bw'amanya nti nina eyo ennimiro nga ŋŋamba wandifunyeyo nno newoogula eki newoosimba ebitooke nobeera nawali noteeka ebitooke bw'ofuna atunda akapoloti wano okumpi ŋŋamba nkakole ki nkagule oteekemu ebitooke konze kale nga munnange nkola ki nga bujja ŋŋambanga leero wayita ennaku ezi ng'ofuna neiba najja eyali atuliraanye ng'atundawo ewantuwo nga mukubira nga mugamba munnaye neiba awunazza ŋŋamba atunda anambuuza atunda mmeka nenzimubuulira naŋŋamba muwe namba yange omugamba ajje wano tuteese ne bateesa koolwo lwennyini akantu n'akasasula si omusajja nga alina ssente waabe bw'akasasula nga ŋŋamba nti yenno mulimeewo ne mugamba gwe nkumanyi manyi muntu wakwagala nnyo kuzimbazimba ti gwe nkumanyi naaba naakasimawo ebinnya ng'oŋŋamba nti ate ogenda kusaba omusingi gw'abapangisa naŋŋamba nze nakugamba nti kola ki simbawo bitooke nga munange nga nfuna omuvubuka nga akabala nga basima binnya nga basimba bitooke bwe basimba ebitooke ntaddemu olwo kasooli bijanjaalo ng'ennimiro enyuma bulungi nnyo kati eba etuuse ebitooke si ebijanjalo byayitamuko sizoni nenzizaamu ey'okubiri ne kasooli kati mu sizoni ey'okubiri ebitooke byali bissa nga n'ebijanjalo binatera okwengera ne katusooli aweese ng'aweereza omuguzi owaawo kati ng'omuguzi oyo yajja ne bulooka mumanyi nga ndaba balambulawo ne mubuuza omuvubuka sagala kugera linnya nti mulowooza mukola ki nagamba musawo atugaa naye bamuyita musawo atugambye ekyo kyo kyekinabuzibu atugambye nti wano atundawo ne mugamba nedda mpoza like akugambye wala twalirawo ekifo ekirala era nga kirinaanye ewaka ne mugamba like akugambye wala genda mu kifo kiri kuba wanene nosinga wano abasalireko awo naye wano ewange sikola ki tetutundawo kirabika otegedde bubi nangamba musawo yangambye awali ebitooke ne kasooli ne muwogo ne mugamba tetutundawo badde ki nenkambuwalamu kokozi kyali kinnuma bintu byange binyuma okulaba nze nsanyuka nnyo bwe ndaba ekintu kyesimbye nga kikuze pula nga kinsanyusa wadde mba sigenda kukirya kuba biba bingi oluusi naye kinsanyusa kati nga munnanga amukubira simanyi bye yamugamba olutalo we lwavaawo nanvumawo bingi nnyo simanyi oba yali omuntu aba yamukoowadda ng'anoonya luwenda kugamba omuntu asobola okuba nga yakukoowadda omuntu okuba nga yakukoowadda ye muntu eyakwananga omukazi nga bino tebinnabaawo yalina omukyala gwe yali akwana ebiseera ebyo naye nga kyali kitutte ndowooza nga kigenda mu mwaka naye nga nakivaako nga ye muntu obeera ajja nakubira essimu nagamba maama switi wangi erinnya ndyogedde nkola ki nzija saa mukaaga ogw'ekiro nzija wafumbye ekino okimubuulira nagamba si bye ngenda okulya ngenda kulya bino tegeka ogenda kufumba n'omulinda ezo essaawa mukaaga najja ne byayagala ofumbe n'obifumba naye ng'ofumba wali wano ali ku ssimu halodiyalo switi biki wawuliranga naye ng'oli abakazi muwolereza nnyo omusajja baku bizinensi ze ng'owuliriza abaana abakazi olina abantu boyita switi ng'oli mu nnyumba awo nga oli outside mirimu yalinza okuba nga lirinnya lye nga switi nga muwala wange no waliwo akati muwala we ye switi kati tugeze nti akuza olwo tufunye bizinesi taliyo mukulu no tugeze nga bakuze afunye bizinesi neumalo kati omwana jamukwebaka switi mukazi wanaawulira kale SB4 nga tuvudde mu byokusaaga ndi ku side ya musajja it is okay I know why naye nga tuvudde mu byokusaaga kyali too much naye nga nze siraga kufaayo ku kikyakola nga ne bwe mba nkiwulidde mpulira nga kinnuma ng'omuntu naye nga sikimulaga ng'era jja bulungi ne musavi nga buli kimu kye yali yeetaaze nga bwe yali badde nga talina kyakoze nga byonna bwe mbikola
So boyfriend bicyankalana kati yatuuka ndowooza nandaga kiri nemba nga sina kyemmulaga ne si respondinga kyokundaga nti alina omukazi omulala naki sa respondinga wabula nga alina n'emikwano gye yabakubiranga essimu omukyalo omwe era sijja mmwogera she's big also yamugambako nti ye gwe oli luddawa simanyi oli wakali akakaziko ye lwaki tokagoba kozi nali nfaanana bubi ebyaddala nnyo nga I don't deserve him nga bw'otusanga mu kkubo oyinza ogamba oba maid oba naye nga yakolamu omukyuzi ebyo sibimanyi naye nga nali nfaanana bubi ebyamazima nga bw'otusanga mu kkubo naye ndowooza nali myaza emyaka ng'etaano nga sirinnya situla mu mmotoka ye naye ng'ekiŋŋaana ndaba tetumakinga ng'ate era naye ne bw'aba akututte like mu kifo nga kino bamuze out ye muntu asobola okukuboggolera mu bantu nga takuwa respect at all kati ekyo kyampaliriza ninga sijja kuva waka mu bimpimpi oluyimba lw'okoze kiraga nti nno yakuluma nnyo okyamwagala kati si kyamwagala naye waliwo kya happening nali nkyamwagala olw'ensonga teri muzadde ayagala kuleka mwana we mabega omuntu osobola okukola byonna naye ng'osobola okutuula olw'abaana oli naakola byonna nogaa kasitani nawe ensula tebammanja emmere tugirye bweri bino ebisigadde ebirumanza omu kabinnume ku lw'abaana mbeerewo ogese noyogera nti teri muzadde ayagala kuleka mwana we mabega omukazi wakulubusa omwana amutwala twaganda kukubanga simu twagakolako na mwana nti SB4 so bambi so oluyimba kati waluwandiika ddi oluyimba nalwandika bamaze okungoba kukyawa bancho bangoba anti era bankyawa ne bamala ne bangoba kubanga kale kiri kya polo kyekiraba wekyajja oyintabo weyava oli ogaana okutunda ate nga bintu byoli lwaki wali ogaana naye teyali nsonga egobya muntu olw'ensonga sinze nkugoba sinze nalina ebiwandiiko SB4 sinze nalina ebiwandiiko okutunda wenguze nga wange it is okay nsobola okubeera ku saidi sinze nalina ebiwandiiko bye sinze ebiwandiiko naye yabiyina nga alina ne right etundira eri kuba bali bamaze okulabawo naye oli ti omuntu yali yamukoowa ng'akoze buli kimu aveewo nga takola ki nga tavaawo kati kino n'akikozesa oba nge okwekwasa naye nga ate tekyalina makulu bwe ntunulamu nnyo sikiraba mu makulu naye omuntu n'akugamba tabula ove mu nnyumba yange ogende nze nno nasooka kulowooza byakusaaga tomanyiira tewateekako ssente zo biki byali bingi kumba ogenda ebyaddala olwo obaawo olagawa tewalinayo boyfriend ala no saayina abakazi temukkiriza bwe buzibu SB4 nze nakugambye bwe njagala omuntu abeera oyo newala nnyo okwegatta ku stress olwedde omusajja akuwa stress waka gw'oyina ate oteekeko owookubiri ogenda how sure are you kati olwo bano abaana bataddewo boozadde wano so okuva otodda mufuna mbadde sinnaba naye naatera mu luyimba mulimu paati wagamba simanya nga omukwano gwakutama wasigaza okusomanga oli kulonda papapajjo bw'omukwano by'omutima gwange gubere wamu it was broken eyali wange yandese maama yanjagala nandesa wange nenewaana gammanyi ntuse naye maama yandaza omutima abasajja bazibu nze kale kandondo obubajjo bwange ngukuume gube wamu kandondo obubajjo bwange ngukuume gube wamu gwamenyeka kati ngumbawumba gube wamu anajja agusange nga gwaddawo guli mulamu owoddawo ki ekyosinga omumiisingawo k'omusajja kati sirina totuli wano ku SB4 no sogoleke ku SB4 Media tuvumirira okulimba tolina kulimba ogamba omuntu kyoyitamu kyemumiisingako kimu naye nga ate sikimiisinga kuba yalina abaana yabanzijako mu kugenda nate ne ngamba n'abakyala abalala nti bw'oba onoba kola omusajja asobola okulabirira abaana be baleke osobola okufuna future eyiyo osobola okwenoonyanga ggwe
Mkitufu. So kati nolema mumalako mirembe atampereza kino mpereza kino kati mfo kyokumalako omusajja emirembe tampereza kino tampadde kali ate school fees ate simanyanga gwe wennyini teweesobola ate weegatteko n'abaana ekyo nze sikiwagira oli mutuufu bw'oba owulira nga omusajja oba akugobye oba omukooye ng'olaba alina obuvunaanyizibwa obulabirira abaana be mulekere kati ekyo kye mwagalako era musabira Katonda amwongere ssente so kikyo missing akumisinga ko simisinga sijja kulimba naye kye mwebazaako kimu kulabirira abaana be lwaki we muntu kyawa temujjukako ku birungi bye tubakolera nekiriwa bwe birungi ki bemujjukirako sirina olw'ensonga sirinaako ki simuyinaako kye ŋŋamba nti kino emyaka 8 Katonda akalungi kayali akukoleddewo kyakoze kutulabirira ng'omusajja alina ate kukulabirira wabeerawo era akalungi keeko nti musajja asobola okulabirira amaka ge keeko saamuggyako mu motoka timune yagimpa simuyinaako poloti nti yagimpa ebyo si bye birungi birungi ki SB4 sajja sokuba nga akulerako akukolako ku bubaga obw'enjawulo mugendako munamunya ku kapukino namutambula mukaawo ku valentine nakuleeterawo bumuli ku birthday nakuleetera ku chocolate oli omusajja olumu namugulira nagula olwono nga nkyalina laavu ennyingi eri kati kale yali ansinga kansingira ddala kati nga bambi nze nina laavu eno oba ey'ekivubuka eyabatandika ngitadde ku musajja w'emyaka gye naye yali valentine nengula essaawa yange namugulira ssaawa abakwaliko n'akamu yali remember nembimuwa yambuza bino biki nembimunnyonnyola naga manyi twali tutudde mu motoka yote kalaavu kaali kakyaliwo twali tutudde mu motoka bwe tuti nina kabebi kange ka first born tulina gye tulaga nenkakwata tetwali tugenda ku valentine twali tugenda bibi ebirala twali tugenda nakugemesa mwana olimba ku valentine amakubalo tugakola valentine balonakulakuza ku baana sebo bakola lile twali twagenda na mulya gavumenti si yali yogera kugemesa mwana twali tugenda kugemesa mwana kubanga kale ndowooza kyekyo kyemujjukirako mubono gemesa omwana nga tali busy akutwala ne mugemesa ne muno akuzze waka ndowooza kye kirungi kye mujjukira kuba abakyala basimba layini eyo mu kugema abaana naye kati nze nga akuvuga n'akutwala direct wa musawo n'aleeta eddagala n'abagema ne nyina akuzzeeka ye n'agenda mu bibi n'okwolwo bwe kyali ne mu akasaawa kange n'akamuli kange n'ambuuza bino biki nembimunnyonnyolaga ebyo byammwe nze sibimanyi n'akakasuka wali mu dashboard kintu ekyo kyannuma neŋŋamba omusajja ono enewe nakireka neŋŋawaayi ndowooza emyaka gyokusalawo okuyimba oluyimba lwakyannuma kozi naye njagala okubeera n'obwana bwange omusajja bw'omala okuzaala omusajja aba kikulu mu bulamu bwo yesi naye kisinga obukulu kubeerawo n'abaana bo so nabadde nkwegayirako n'akomawo nedda totawaana ali akayimba kwoyimbiraga ng'omwegayirira mbuno ki kamuleka agende byogera bwogezi esanga amala akuba akasimu oyinza owuwira essanyu omanye emirundi gye yakakakuba omanye emirundi eddakamugomolooza yandeyandabye nako you can't believe it tanakulabako wadde akabibibi andaba ku social media kubanga mbenerayo ka TikTok tamanyi wooli nteekako tamanyi wali wasengukawo wowe nasenguka we mwali mubeera ewaka ate bwe yangoba nali nzizeeyo siddangayo ogaetanakulaba kakitegeeza tobaddeewo obadde ludda Saudi Arabia Kadama wadde mu bwa Kadama so SB4 Media Tuggussa Enssonga waliwo omukulu omu yali ku TikTok okwo n'agamba nti abaana bonna bava mu kasita Buganda Uganda nawulira nga alina stress adduka mu bwa Kadama ate obusobola bw'oba ogeze ne stress mbu bwatuuka kuba teri kyamaanyi kye bagenda kukukola kyotayiseemuwo so in fact kyekyakutwala bwa Kadama kyova olaba era nabusobodde bwamazeeko bulungi nnyo era n'abaagala advice bambuuze kye balina okukola abaana bonna baliyo nga abasiiba bakaaba bukaabi bakaaba lwa nsonga bava ku byabatwala ne bayingirira ebitabakwatako beetikka bye batasobola bakola bye batasobola ngaki lwaki oŋŋamba okwoza emmotoka nga waffe sijooza bubuze mukama wo kyenkulagidde kyondagidde gyemirimu eri gy'abasajja si gy'abakazi
ogenda n'okugira abaana kubanga si kuboonoona mugambe nti sigimanya agikulemereko giweemu amazzi yonna kwata lupiira olabo banaddamu okugamba nti Jose nabikolako ate nkulimbe negaye ekintu sikimanyi bw'omugamba nti tokimanyi bwakiremerako kyonoone bwonoonyi intentionally omusajja yawona kyonoona intentionally no wali nalimu ak'obuntu naye kati sikyali watuukayo nga bagamba ekikutu kyoba okola kola kikutu togenza kusimula nyumba ya mwalabu ekikufulumya ku mmotoka za gundi zaani omuvubuka alina okukola ebweru zaakyo babeera n'abavubuka abweru abakola ebyo ekikwozesa emmotoka nga bagenze kusiimula kiki kubanga bakugambye ojoze wakolagira ogaane mugambe simanyi so ovuddeyo ng'okoze n'omalako bulungi contract yo wakuyisizzawo watya bulungi wakoma wadde mpezezze omwezi so bangi nga tugenzeeko eyo bangi abakaaba nga ali e Saudi eyo nakomawo nga atulaga nti sente zo zonna bazirya era zosindika ezo ziri zitya balyako ekitundu ekirala nkinkozesezzamu ennyimba wasindikira boyfriend era anno sirina naye obusiru sinnabutuuka lwaki balya nnyo sente zammwe naddala abaana b'e Saudi ekyamazima bazirya naye ensonga eri bweti nti bambi mu nnyumba muli bw'obeera mu nnyumba ng'erimu abaana bajja kubbako sente ezo bw'ogamba nti kozeeterekere ate abaana tebali shuwa nti mukama wange bwe naamugamba ateeke anzigulirewo akawunti eri abe nga nteerako sente ezo zinaabeerayo abamu kampuni zaabwe ezibatwala tezikibakolera naye eyaffe gye mbaddemu ebadde ekitukolera kale lwaki bazireze ekitundu ng'ate bagikukolera no baba tebalidde nti balye direct kibanga bw'onoogamba ngulira akantu gundi tulinayo olumbe tuweerezeeyo aha bwezi bwe kityo n'ekirala nti nguliraayo kino osobola ogamba omuntu nti ngulira akapoloti ng'olowooza omuntu tulasinze olowooza ajja kukagula oba oli awo n'atakagula mu mbeera bwetyo n'ebizibu mwannyoko bamusibye kati bw'onoogamba nti nterese maama anaagenda okukwira nga olwedde yaziwaddeyo dda nti munnanga nno amanyi mwannyoko yazze wano ng'agamba bw'ati ne bw'ati kati nentoolako bwe nti ogenda okumaliza nga akawunti osanzeeko emitwalo egi n'ekitundu olanikoka mu nsondera enzireyo bwe kityo naye nga batya okuzeeterekera wabula advice gyenyinza okuwa abaana abo nti okugezaako okutereka sente zobeere nazo bw'oba oyogera ne mukamawo bulungi mugambe akukyusize sente ezo azikuwe mu ddoola ekizibu tebamanyi kubala ddoola naye bw'oba omanyi obala ddoola kirungi bagende ku internet gundi ku social media ogende ku internet no searchinga sente za Saudi bozizza mu za dola mu dola ziba bweziti nti bweziti bajja zikuwa omanyi nti mukama wange mugamba nti sente zange zimpe mu dola ina kumpa bweziti kati bw'otereka dola abantu bali tebajja zikubbako olw'ensonga be waabwe tezikola Saudi tezikola okujjako makampuni oba amanene Dubai nga dola ekola Dubai gundi eri business kibiki naye kati omwana ali bano bagenda kugula mu supermarket gundi mu mall biki tezikola bana abakyala tebazimanyi n'okuzimanya tebazimanyi kati baba basajja bazimanyi omukulu ategeka nti wagende bweru kalugulu lwaki wamugamba akulaba ku social media no we talk SB4 tekiri nti tetwogera ko tulina abaana ekitugatta abaana twogera ate bayiva kiba kibi okuzaala abaana bokka obadde oteesa otya muzaaleeyo omulala bataano kimala yategedde nti wakomyewo akimanyi lwakwata nandaba tajja agenda kunsangawo tetwagala nnyo okuyingirayo eyo anyway tuli ne Nalule Rashida mukuyimba era gukozeseza mukuyimba gukozeseza amannya go tulina Nalule Rashida genda ku YouTube osachinge Nalule Rashida YouTube channel ye kyali mpya bambya naye yagigudde wano ne Joet Pro ne beeyiya natekayo oluyimba gye lulimba oluwuliriza oluyimba luno oyinza okuba nga lwoyiseeko mu kino kyeyayitamu oba nga kyoyitamu oguma kati omusango gwali luddawa lwaki wagaana otunda ebibye ng'omukazi osobola okwogera omanyi mulimu abasajja SB4
nga is the final bwagamba nti kyekino kyekyo kati nno era kintugamba kati nakulaga amaanyi ngalowooza amaanyi ge gagenda gye gagenda omumukono anti era nkugamba omusajja ye final ye final yes naye olumu ne kanjogereko tonyinyonyodde oyogera ki mpa ensonga lwaki otunda omusajja ye musajja ombuuza ngaani ti mukyalawo omukyala abeera mukyala muwange omusajja ayina kubeerawo nga ye musajja muwange musajja tagambwa kuva mukozi ng'ofunye musajja sajja naye omusajja yennyini wagala kati nti ekyo kyenjagala kyo kale munnange nkiyigiddeko naye mulimu abasajja bomusobola okugambako ng'omugamba otunda lwaki nga no mpa ensonga SB4 mba nja kuwuliriza ate n'okwogerako nti oba totunda tekitegeeza nti nina authority kugaana completely kuba ebiwandiiko byonna gw'obiyina ebiwandiiko byonna gw'obiyina oliwaddemba okusayininga ebintu byo n'obiwaayo oli najja n'asenda nga sina nakigenda mugamba wano oyinza okuba nga otugamba birala njala nabali kyali kirala osanga omukyala tajja kutunda tukale ojja kundaba ekyalo kyona nekikuŋŋaana mulaba omusajja otalina magezi wuyo kati ebitooke bitandisa okuza empumumpu ate atunda tajja kutundawo SB4 okuva lwewandabye ondaba bweyembeera simanyi wegonza oyinza oba ku kamera nga bwondaba bwenjogera bwendi completely and also nga wali oyise bakyamaani awo bakyamaani tajja kutundawo atundawo ngaani wanonze wange abaana bange sijja nagamba kale kankulageko natunda akazi mumanyi okuyomba okutunda tetwandiganye naye kati ate omuntu omugoba ewaka wabeera n'abaana nafe abasajja tulabe n'abaana n'obajjawo n'obatwala abasajja naffe tulabe ennaku nomuntu yinza omutuyisa anyway ekyo nakyangu lwakuba nti okuleka abaana fast kiruma naye otuuka n'okimanyiira n'ogamba waayi babeereyo kasita basoma emboozi nno yonna yatunyumizza nensingakaawo genda ononya akayimba bakayita ebya kyeyali wange omukwano gwantamye omukwano gwamutama kyeyali wange agambye anaatera wakati wosanga omusajja nga yambadde white sati emikono miwanvu nawe nga yambadde white abaana atera SB4 tobaako kyozimba lindako yeyali wange yandese maama yanjagala nandesa wange nenewaana gammanyi ntuse naye maama yandaza omutima abasajja bazibu nze kale kandondo obubajja bwogwange ngukuume gube wamu kandondo obubajja bwogwange ngukuume gube wamu bannange obubajja bwogwange ngukuume gube wamu omukwano gwantamye wange mutuufu gunyize empanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsobye mwetiye yaleeta obuzibu bannange gankole ebyangono mutagende anewe nga tuwumbawumba akayimba kano omuntu akagadde akafuna atya omuntu ayagadde akayimba kano genda ku YouTube gyekali eriko Nalule Rashida teka genda ku YouTube yo tekemu Nalule Rashida ajja kuleetera akayimba ako gyekali n'obulala gye buli waliyo omukwano gwa maama n'akalala kajja bakayita simple ka mukwano nako waliwo omukwano gwa maama kajja ne mwikyemwera ne simple ajja kuba naye gyali so tulina yasofa ennyimba 3 olina group mwoyimbira oba oli solo artist? Sirina ndi solo artist wabaayo manager asobola okumanaginga ndi ready to be managed bwe wabaayo kuba abamanager bano ate tebakizudde nti oli single siri sinafuuka official naye siri single ekyo bakimanye tho siri official naye siri single nina gwenda basamwe wamujja ku TikTok no si ku TikTok Saudi baddingana n'oli anedda so anyway music
buli omu wamutegeera kyensobola okugamba nti entandikwa teba nnyangu entandikwa teba nnyangu olina kulemerako osobola okuyimba banyi wano tubalabye nayimbayimba lumu naavaayo waliwo betulabe ngaayimbye ennyimba 20 ali nawe bunyini bamanyi obanga okubeera music nga teri yadde amunyekako nga newatambulaawo era osobola nti munnange so olina kusaba nnyo Katonda nakulemerako kituufu ofunye chance ofulumya yakayimba lwoko tomanya fe awali ku SB4 Media otuma tulina akabagoberezi baffe 20 bakulabye andi banemu muwagire akayimba akakoddwa no ku Final Touch Records studio yaffe nga SB4 Media eri mu gundi yaffe bayita Final Touch era nga waleetaaza okujja okukola oluyimba gwona wennanga oli oyo muyimbi atandika ojja netubanga tukikwasaganya mpola mpola tujja kubanga buli week tukuleterayo omuyimbi anabakoledde ku Final Touch tulabe osanga naffe maasi eyo tunaafunako abayimbi tunaga nti bayita mikono gyaffe nate bwemutuukawo temutwerabira tuyinza okutuukako nga twagala okubuukinga wamala bagenda kuwasa naffe mutupushinge tetujja beerabira tosoyinza kwerabira wooyise n'ekirala abayimbi abato abali eyo eno studio ya SB4 ekola bulungi nnyo ayagala okuwulira bwekola keno nonya akayimba kaye ku YouTube okawulirize sound mulungi n'eddoboozi yatuddemu bulungi so kanyumirwa ofunemu amakulu ne producer mulungi yes babauleza amanyi okubageragera mu busenge eyo no bambi he's a very good man he's a very gentleman abawala bali eyo ng'olina obuyimba bo totya kujja kukola na mwami ono bambi ali gentleman nnyo bamweza Joet Pro yes respecting abantu kituufu okay tweyanziza nnyo Nalule Rashida kama akubeere mwangu mu kaliya yo gy'otutte ya music nange neyanza nnyo Mr. SB4 kunkyazaako ku SB4 Media tumirako ku banno bemulese Saudi banno nange abawagizi bo neyanza okumpa omukisa guno nsaba okutumirako ku Joani Nafuka Joani na Kimuli Dorothy Vicky banji mwenna abali awo Babula Inidi Sylvia femanyi tubadde mu company nga tukola abantu bangi mbadde sisula mu kiyumba nedda nga tusulanga wano ku apartment nga batuteeka mu motoka ngeezo ne bakutwala then inodda like that tetubadde mu biyumba so experience nina nnene omwana yenna ali eyo ng'olina kyoyagala okubuuza oba ekikusobedde oba ekikoze kitya sobola okucontacting SB4 mba ne answer zammwe nsobola okuba nazo lwa kubanza simanyi nnyo okubeera ku social media naye nga answer zaabwe nziina kuba mbalabye abawalabu ne mmanya bwe baba handlinga okay katukuzanyira akayimba kano tukamaleyo wetuvaayo babadde amuyita Nalule Rashida akayimba mumuwagire alina ennyimba nnyingi nnyo era nga zikoledde ku Final Touch tumuwagire n'abale bonna batandika ng'ono tandikwa simbi tumuwagire gwe wona wenna nga oli oyo Saudi Arabia ono ya representinze Saudi akwatidde akatambaala nga sinna kantumireyo omuntu omu babiri tumira nnyo maama wange ne taata wange ne kaswitaati kange kasaala nkaagala nnyo kakwano kange twakomawo nako okuva e Saudi ko kali ludda nako wekali wano mu Kampala nawo kayimba kafumbo nako bakakyawa anoonya mwami yes anoonya mwami wakufumbirwa era bw'obeeyo ng'oli serious ng'oyagala mukyala yeah she's a good girl kama leyo saati ki yeah gyali mukwano gwange sala mwagala evolveti so mukulu oyo mulaba otya akabeera wakajjowa Joani abeereyo kisaasi sala gyabeereyo kisaasi ate awo tuvaawo nedda musajja mulungi eyo ennyindo eyikendeera wabeera mulava ekendeera SB4 okusimba kuba kwa bantu babiri si kwange ajje mukubira okomawo ddi ku studio kulokusatu mukakomawo naye nkomawo ne Sara okay mugamba wayekwasa ennyindo ntono ekendeera waba mulaba waye musajja muleka omanyi kyo baana asiima nnyindo
Bwengera la byola bate yetajja bira. Ate bagamba nnyinde ye manye we nefukula manye kufukula. Eyo togenda yo. Nkola bajola SB4 Media Tuggussa Enssonga awatuteka baka sente bebaziwa and signs gende bali kumukwana akedi wafunira ebintu ebiri mu original ate nga kwa ne delivery paka ewo ku mulyango gende wafunira masuka blankets towels shoe racks mattress protectors ofune butimba bw'ensiri curtains byonna kalonda yenna kozesebwa ewaka gewe kwate bannaffe abaziwa and sons basengawo ku mukwana arcade bakola delivery paka ewo ku mulyango ate nga batunda ebintu ebiri mu original bannaffe ababbi KRH bano nno bo batunzi b'amataka gwenga onoonya plot ey'okugula oba ettaka eddene eriwera eka wekwate bannaffe ababbi KRH Property Services basangibwawo ku Itawa Kampala Road level ya 5 oba omwaliro gwa 5 gendayo wefunire ettaka ekyapa mu ngalo oba 5 ku 10 oba wona ekyapa obagala eka oba acres 10 bagalina balina estate yabwe empya eri awo ku Masaka Kabira stage kyamira kilometers 2 zokka zokkuba ku main road ne ate ettaka eryo estate eyo obulayo ploti ya kadde 7 kitundu tojja kubeera nga tewejjusa bakuwa ettaka eriri mu makubo amatuufu si kugula ttaka ate n'osanga enkya nga waliwo ate ekizimbe notandika okukayana ate nagamba katukuwemu eddala nakutwalayo mu kisenyi ebyo batonzi b'amataka bye bakola byo tebabikola babadde bannaffe ba KRH beekwate tojja kubeera nga ate wejjusa Umaru Kyagaba muzukulu wa Gunju ali ku kamera wamu ne Kamada Alukalaini France muzukulu wade nyanya dala Kamada chomu naye ali ku kamera omwana enzaalwa eyebudaka bakuzaala Yumbe omwana we Yumbe kate ate Albert editor waffe Albert yaha naye no mbarara Albert suwe kiboga akola ki Murundi Kiboga waliyo ekiboga waliyo waliyo baki Banyolo baba Banyolo ate oluuza bulungi ate Bunyolo Munyolo wehoima Albert era si Munyolo Albert anyway tukugayezza naye tobisalamu beera bulungi olaba Final touch. eyali wange yandese mama yanjagala nandesa wange nene wana gamanyi ntuse naye mama yandaza omutima abasajja bazibu nze kale kandondo obubajja bwogwange ngukuume gube wamu kandondo obubajja bwogwange ngukuume gube wamu bannange obubajja bwogwange ngukuume gube wamu omukwano gwanta
musuuza mu bulumi obungi kankole ebyangono mutagende yadde mutando mpulira kinnuma atava ku mulungi yavaawoza omukwano gwantamye wange mutuufu gunyiza empanga naye nga ngezaako nguze kyokka nga yali nsolo emwetiye yaleeta obuzibu bannange ganko